Kine kyafu ogenda mu land osanga nge amanya agaliyo nga sigago. Ekirala kyeyakola ku ssomero sebo minisita era kyeyakola ne mu batuuze nti ajja toliiwo osanga akisazizaamu ku buyinza bwe bw'asalamu kyakola ate n'ekyo kyakuwadde suubi tuli mu ggwe tukakasa ng'essubi tuli mu ggwe. Mama DC yaliko wano olukiiko lwaliwo n'aleka ng'ateeseteese ng'alagidde ebintu bive mu kisaawe. Ebintu ebyo tetwamanya tebyasobola kuva mu kisaawe naye olwaleero tulindiridde ebigambo byo ebisembayo ku kisaawe. Olukiiko nduguddewo mu butongole. Buli mutuuze ali wano alina amaaso ajja kulaba abagenyi be tulina tetutera bafuna onoonya woddukira n'obulwa n'ogezaako n'otetenkanya netutetenkanya ne bwana DPC bwe bulabisa amangu naye waliwo obulumi bwe tulina obuli munda obutalabika buli mu mitima gy'abantu naye babuliddwa obuyambi olw'ensonga abantu bafuna ebyapa ebimu bisoma bulala. Ekyalo kye tulina ekintu kye baleese ekyasembedde ku mmenza nti twogera ku kyalo nga kyogera ggobero naye ng'omuntu afunye ekyapa nga kyogera ggobeso. Balina okusoomozebwa okw'embeera eyo nti abantu abasinga tutambulira mu looni bw'agendako mu banka okuba nga yeewola nga bamugamba kino ekyapa si kikyo tunoonyeza ekyapa ekisoma ekyalo kyo awo aba tajja kufuna ssente. Ensonga ey'okubiri nina ebyapa bye nzize ndaba nga yategeeragana ne nannyini ttaka bagabane ekibanja. Ekibanja n'akisanga nga kiri yiika 10 n'afunako yiika 3 abo mwebali. Ate n'aba ng'afunye yiika 3 naye nga tafunanga kyapa kye naye ate nga gwe baaguza ekitundu kye baamusalako ye alina ekyapa. Ebyo nabyo mbiina. N'abeera ng'anoonya wayinza okufunira obuyambi nga nawe takola ki nga talabawo. For their pupils to use since then the program has been there. Ettaka lyawebwayo Mugema nga bwe tuwulidde mu 1927 abamalaki ne batandika essomero era ne basaawa n'ekisaawe kino okuba nti abaana bakizanyiramu. Olw'okuva olwo abaana babadde bakizanyiramu nange we najjidde nasanze ng'ekisaawe abaana bakyazikizanyiramu. Mu 1941 the Bamalachi asked Mugema to give them a written document about the land which he did, though it was not a title but a well-stated document because he donated the land to different areas where this religion had started. Nti mu mwaka ogwo Abamalachi baasaba Mugema abawe ekiwa. The later the RDC and the DPC visited the site, but the materials were not removed, yet the RDC had ordered the materials to be removed in 4 days. Then another concerned parent also asked me to write a letter to Madam Nachobe Luce that he could take the letter to her, which I did. That's how the issue reached your office, sir. For that we are grateful to Madam Nachobe. The sub-zone for games and sports, because it is the one we have in our sub-zone and also used by the community for gatherings and meetings. It is also used by the youth in the parish for training and competitions. Sir, all our hopes are in you. As you have decided to come, we are very grateful and hope that our area is going to be returned to the school so that we can acquire a school land title showing all the school land, because as you also know, the new curriculum is in the hands of children. It needs the space for learners to be produced as required to develop the pupils' talents.
As I wind up so far, we have found out that the gentleman who bought the field from Mr. Lya Selunkuma is called Mr. Buyungo, and he has also bought some other plots around the school. Secondly, the school title is not yet separated from the mother title, and it is still in the names of Mr. Lya David Selunkuma and Mugisha Paul, though he had said that he had given the school title to the RDC. The community members whom he gave the small titles also on the same land reads Gobeso instead of Gobero and are not seen in the system. On the motherland title, the school premises and the field were given separate plot numbers, whereby the school premises block is 127 to 130, and the plot number is 982, and the field is sitting on the plot number 704. With that, I request to stop there. Minisita okuva abammanga waliwo wetedde mu koona okwambuka akasozi kali akano okutuuka eri waggulu ekitundu kino kyonna okukka mpaka wansi ne eka 5 baneesedde naye nga nannyini katube tubaddeko ye yali atutongoza ku eka 2. bwe byandibadde bikyuka ekitundu ekyalisigaddewo twandibadde tukiweera obusuulu. Kyetuva tusaba ng'ekkanisa tebuli bwenkanya ogubanja guno ogusinga obuno oguva eri ne gutuuka eri ne gukkira mpaka eri mu kisenyi n'akatundu ak'essomero ne kabulako nga pulayimale eka 5 wadde 2 twandibadde tufunako ne tumulekera guno gwonna ogutundu. Ssebo w'ekitiibwa wetusabira obwenkanya, abaana b'essomero bali mu kulumwa n'ab'ekitundu. Omukama abeere nammwe. Takikeeryemu naye abatuuze ssebo minisita bantumye nga bampadde ripooti mpandiike nga basula ku butaaki bw'ettaka. Ekyalo kino honorable minister bakiyita Gobero. Nannyini ttaka Mwami Lugya buloko eri 127. Ku buloko 127 ebyapa abatuuze bafuna bya mirundi 3. Ssebo yatwayanjulira. Ssebo minisita nga tetunategeera nti obudde eggwanga lyaffe naye ssebo minisita tutuuse okusaba kwaffe gy'oli okozese obwenkanya otuddiza ekisaawe kyaffe kino kisobole okutuddizibwa eri ekyalo kyaffe wamu n'essomero lyaffe, kubanga nze nasomera awo pulayimale nga nkozesa ekisaawe kino. Tukisambiddeko zooni zonna, amasomero gonna gajja ne gakuŋŋaana wano ffenna ne tukolera wano competition eri zooni mu masomero ag'enjawulo. So minisita, tutuuse okusaba kwaffe gy'oli ffe ng'abavubuka nga tuyagala okwewala okuyingira mu bikoosi eby'enjawulo, ebikoosi okugeza okunywa omwenge, okunywa enjaga, kubanga kino ekisaawe kitukuumira mu kifo kino nga tuli bawombeefu, nga tuli ba mirembe. Ewatali kisaawe tetuyinza kubeerawo. Tusaba n'obuwombeefu otusaasire ekisaawe kyaffe ekituddizibwe.